ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habiballah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Oluvanyuma okutenda Allah subhanahu wa ta'ala n'okusabira ebyengera n'emirembe mukama waffe Nabbi Muhammad oyatujjira n'ekyengera ky'obusiraamu ekisinga okubeera ekyengera ekinene ennyo eri buli muntu yenna n'eri ensi eno. Nzizaako okwagaliza ebyengera n'emirembe bibeereko Nabbi Muhammad n'abo bonna byatambuza nabo ekigambo ky'obusiraamu okutuusa naffe twafuna omukisa okubeera nga tufuuka abasiraamu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize emirimu gyabwe era ajje atugatte nabo yawmul qiyama. Okuswako byonna nyawo kubatooya ku salaamu abawuliza abalabi ba Salaamu TV eyo najje musinzira okulaba TV yaffe ennungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nino omukisa munene nnyo ogutasangika okubeera nga nange nze omu kwabo mu Uganda ennene bweti okubeera nga ndi omu kwabo abajja okusomesa ku Salaamu TV. Nja kusooka okwebaza naddala abakulu abakulira TV eno kubeera nga bateekawo programu zino ez'okuyigiriza abasiraamu baffe naffe baseeka okubeera nga tuusa ebigambo ffe eri abasiraamu bonna. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bongere era abagaziize omulimu guno gende mu maaso. Nitwebaza ekitongole kyonna okutwaliza wamu. Omusomo gwenjagala tuyigeko olwaleero nga sinaba kugutandika. Amannya gange bapita Sheikh Ibrahim Nsubuga nga ndi musomesa ku Zamzam Islamic Primary School enabweru. Ate era nga mu kiseera kyekimu nkolagana ne munnange wa Kauthara Hijja and Tour Service ku Kizito Towers yawo mu Kampala wakati. Era ekiseera kyekimu ndi daayi ndi mukowooze mu kuulya Allah subhanahu wa ta'ala wa Uganda yonna. Nga kitugenda okuyigako olwaleero kubanga nkimanyi bulungi tibaseeka baata Ramadan bukyetandika basomeseza bazze boogera ku nsonga nnyingi naye nze nnozeeyo kwogera ku mpisa za kusiiba kubanga abantu bangi basiiba nga tebamanyi kiki balina kukola mu kusiiba kwabwe. Oli n'asiiba masikini n'avaamu n'aviiramu bwereere. Nze kyennooze ndaba nga kijja kukwatagana bulungi kubanga tukyali mu nnaku ezikyali okumpi. Tukyali mu mwenda enkya tuyingira 10 insha Allah. Emuzimu ku mpisa ezandibadde zisaanira buli musiraamu yenna waali asiiba akubeera nga azigoberera mwe muli zino wammanga. Kirungi buli musiraamu bw'obanga osiibye okubeera nga olina okulya ddaaku. Ddaaku kya mu mpisa Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajja tukuutira olw'ebyekusifu ebigirimu. Singa oba olidde ddaaku waliwo ebyama ebiri mu kulya ddaaku. Bw'osoma hadithi eno n'oyingira munda waayo ojja kusanga waliwo ebintu bingi ebyekusifu ebiri mu kulya ddaaku. Nabbi yagamba mu hadithi tatasahharu fa inna fi sahuri baraka. Mulyenga ddaaku kubanga okulya ddaaku mulimu emikisa. Omuntu bw'oba olya ddaaku olunaku terukaluba mu kusiiba. Omuntu bw'olya ddaaku ofuna amaanyi agasaala n'ofuna amaanyi agakola emirimu gyo gyonna. Ogwo niweera nga mukisa ogusookera ddala era nga mpisa ya busiraamu, mpisa ya Mukama waffe Nabbi Muhammad gye tulagira okubeera nga tukola. Naye bangi bagamba nti nze okulya ddaaku emmere enkaluubirira olubuto lunzimba mpulira siwulira bulungi obeera oyawukanye ku mpisa ya Nabbi. Era nga mu ekyo Nabbi teyakaluubiriza muntu nti mpaka okutuusa ng'olidde emmere olina okukolesa ekintu kyonna ky'osobola okubeera ng'ossa mu lubuto kasa kibeera nga oli mu sunna ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Era natutegeeza Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti as-sahuru baraka. Okulya ddaaku mikisa. Omuntu yenna abeera alidde ddaaku abeera ali mu mikisa gya Allah subhanahu wa ta'ala kubanga mu kiseera woogiriira kye kiseera Allah subhanahu wa ta'ala wakkira okuva mu ggulu
eggulu erisembayo oba ku arshe ku ntebe ekitiibwa najja ku ggulu lino litulaba eggulu eriranye ensi ng'agamba abaddu be tumani sa'il ani mumwansaba atiya muwe kyansaba kati obanga oli mu kaseera ko mwolidde daaku egyo emikisa obeera tokisobola kugifiirwa era ojja kubeeramu abo Allah subhanahu wataala bakoola era beera nga osobola okuyimirirako n'ekiro osabe Allah subhanahu wataala. Mpozi empisa ey'okubiri ta'jilu lfitr, okwanguyiriza okubeera nga tusiibulukuka nakyo kya mpisa ya kusiiba. Abantu bangi era gye tuyiteyo nga tubuulira abasiraamu tuga nti abantu bangi balina ebigambo bingi mu kusiibuluka kuno. Mulaga nalidde dda ku ssaawa 10 oba 11 naye nayagala akole ki asibuke ssaawa 3 olw'okuba alina emirimu gimutawaanya. Egyo tekibeera mu mpisa za busiraamu era mu mpisa z'okusiiba kubanga nabbi waffe Muhammad yateekawo okusiibulukuka ti omuntu obanga osiibye enjala kyandibadde kirungi obeere nga olya mu budde obusiraamu bwakuteerawo okusobola okubeera nga okuma omubiri gwo nga mulamu oleme kubeera nga ate okosa ebiyungo ebirala ebiyambibwa n'eyo emmere gy'olya. Nolwekyo kyandibadde kirungi twanguyirize era nga nabbi semaga nti mwanguyirizenga okusiibuluka naye mukeereyenga okulya ddaaku. Ta'jilu lfitr wa ta'khiru suhur. Empisa ey'okusatu iftar ala ratbin, singa obeera osiibulukuka kyandibadde kirungi obeere nga osiibukira ku ntende ku mazzi ofuna egirasi y'amazzi au tamurin oba entende. Nabyo oyinza okuba nga tobirina kubanga ffe ensi yaffe tetulima ntende ate n'abo abazirina bayinza okuba nga tebazituusa eri abo abazeetaaga. Masikini nga woosiibira wala nnyo tosobola n'entende obamu tebazimanyi. Obusiraamu bugamba siibukira ku mazzi oba eryenvu, ekintu kyonna ekiba kigonda ekitajja kubeera nga kikukosa mu lubuto ne mu bulago. Bangi abasiibuka betulaba egyo tuyitira bakozesa ebintu ebikaluba nga ate basiibye n'atandikira ku kikajjo n'atandikira ku nanansi enagaasi n'atandikira ku mucungwa gwina gaasi tandika ku kintu ekyangu ekiyinza okuyamba olubuto lwo okubeera nga tofuna buzibu. N'olwekyo okusiibuluka siba ku kintu ekigonvu kyensonga lwaki nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatutegeeza mutandikire ku ntende oba amazzi. Ebiba bikubuze funa ekintu kyonna ekigonda ekitalina buzibu mu lubuto singa oba okiridde. Taftiru saimu empisa ey'okuna. Mu mwezi guno gw'ekitiibwa Ramadan abantu bangi betumanyi tuyiteyo abeetaavu. Oyinza okusanga omuntu nga masikini mu Ramadan agisiiba naye nga wakati alina kyagenda kusiibulukirako talina nawagenda kusiibulukira talina nawagenda kumusiibulula. Naye abasiraamu abalina obusobozi abeesobola ng'olina kasente tugezeeko okubeera nga tusiibulula bannaffe awaka. Ramadan eno ejja kutuyingizaamu mpisa. Empisa zino zetuyingizaamu lwaki tosiibulwa kukona muntu waka wuwo n'omuyita najja asiibulukako ewuwo ate nga munaku. Naye abasinga bayita bagagga bannaabwe bayita bantu abeesobola ne beerabira abantu bano abatalina kibalina. So nga masikini ayagala atuukiriza ibaada ya Allah y'okubeera nga asiiba Ramadan naye nga masikini ensawo ye si nnungi ekyandibadde kyetaagisa okubeera nga omuntu oyo atunulwamu n'okubeera nga ayambe. N'ekyo kirungi mu mpisa za kusiiba okusiibula omuntu yenna abeera asiibye lima fihi min alkhair olw'obulungi obukirimu wa du'aul malaika ne bamalayika babeera batusabira. Omuntu yenna abeera asiibudde omusiibi bamalayika bakusabira ofuna ebirungi okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Wa husulul ajr ate ogenda kufuna empeera mu ekyo ky'owaddeyo eyo emmere gy'owaddeyo oba togiwaddeyo bwereere. Omuntu jjukira nti omuntu oyo abeera alidde eyo emmere ku nkomera ajaga nti alhamdulillah Allah muddizeewo Allah mugaziiriza ensawo ye. Ezo eddwa zijja kubeera nga zigenda butereevu eri ggwe omusiraamu eyasiibudde omusiibi. Bannaffe Abawarabu bagenda wala ku nsonga eno. Ekiseera nga kinaatera okutuuka ekyokusiiba bapakira emiceere sina miceere bateekateeka ssente ne baziweereza mu mawanga ag'enjawulo nga ne Uganda mwogitwalidde mu bibiina okuyitira mu bibiina byabwe ebitongole byabwe ebikola ku buyambi ne bibeera nga bituukirira abantu abo abanaku. Era mu biraba bibiina bingi wano mu Uganda mulimu Africa Muslim Agency mulimu ani IISF waliwo n'ebirala bingi Hayatul Ighatha n'ebirala bingi byesobola kumenya wano ku TV naye nga abasiraamu biraba abantu abo ebisente zijja nga zigenderera abantu abo batalina busobozi bwa kwesiibulula. Abawarabu empisa bagitegeera ne baweera nga baweereza ssente. Wano mu Uganda tulina abantu abagagga abalina ssente ng'ate basiraamu bannaffe
musibule ku basiibi mugabe wano nalabadde ku programu emu ya Salamu TV nga waliwo okuzimba omuzikiti ebutambala basiraamu muweeyo sente muzimbe muzikiti ng'ogwo n'emizikiti emirala n'okuzimba amasomero eri abaana bamulekwa abeetawo okuyamba mu Ramadani muno twala omukisa obeerenga nti nze mu Ramadani eno nja kuvamu nga nkozeemu kino Allah kyagenda okusinziirako akubeera nga akuwa empeera nga mujjukira kubanga hadithi basika bajogedde ebiseera bingi nabbi yagamba hadithi al-Qudusi Allah ng'agamba nti okusiiba kukwe asiyamu li okusiima kwange wa ana ajizbi era nze ngenda okusasula okusiiba ekyo era nga Allah yagenda okusasula okusiiba buli kyowaayo manya nti Allah yakimanyi obuzito bwakyo ekyo nakyoba okoze mu Ramadani Allah yakimanyi mu buzito bwakyo okusiiba sadaka zowaddeyo abantu booliisizza boosiibuludde ebintu bigambo byonna byoyogereddemu ebikola byonna byokoleddemu okusala kwosadde okuyimira kwoyimiridde byonna Allah yabimanyi ne bamalayika bano abakukuuma abawandika byokola Allah obuvunaanyizibwa yabwesigaliza ku kusiiba n'abalekera ebirala n'olwekyo eyo empisa nkulu nnyo ey'okubeera nga tusiibula ku bantu abasiibye okusiibula tekyetaagisa muntu kubeera na sente nnyingi omuntu oyinza okubanga olina amazzi g'olina ng'omunna anyweko olina obutunda muanyweko ofumbye futaali itule n'abantu abalala muli akatu nikwayira katono nnyo mulyemwe mulidde wamu ekiba kiraga obuvunaanyizibwa n'empisa ennungi ey'obusiraamu eyo Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yatuyigiriza. Empisa ey'okutaano tazawudu min alkhair walbir okubeera nga twesibirira okubeera nga twesibirira entanda nga tukola ebintu ebirungi ebintu ebyo Allah byayagala ebimusanyusa wa ta'at n'okukola emirimu egigondera Allah kwe kusaala kwe kubeera nga tusoma Qur'ani kwe kubeera nga tusirika kubeera nga tukakanya amaaso gaffe okubeera nga tuyisa bulungi abantu baffe mu famire zaffe baana baffe tubabe nga tubawa ebibasiibulukirako abasiiba abatasiiba tubeere nga tubawa ebyokulya abakyala baffe nga tubayisa bulungi tukole ebyo ebintu ebirimu okutya Allah n'okumugondera wa qira'atul Qur'an n'okubeera nga tusoma Qur'ani mu mwezi guno gwa Ramadani. Abantu bangi basiraamu oyinza omusajja musiraamu bamuzaala mu busiraamu mwawangaalidde n'osanga ate masikini ze yasiraamu ku busiraamu sinenyingira obusiraamu ng'ate nze Qur'ani ngimanyi sobola okugisoma naye nga oli bamuzaala mu busiraamu nga jjajjaawo azaala taata we bonna basiraamu luli lwa kisiraamu naye nga Qur'ani tamanyi kugisoma. Ekyo kigambo kikaba ebeera aibu kabeera kamugo kanene nnyo. Ekirungi kyandibadde ki kyandibadde nti omusiraamu okutuuka mu myaka 15 benga omanyi okusoma Qur'ani. Abamu abazadde abantu abasiraamu abasinga obungi mukwata abaana ne batwala amasomero agatasomesa busiraamu agatali mu ddiini ya busiraamu omwana nakula nga tamanyi kusoma Qur'ani ng'amanyi bya luzungu ayogera bya luzungu byokka tugana tutugamba nti oluzungu lubi kubanga oluzungu nayo olulimi olwetaaga okubeera nga omuntu alumanya kubanga omuntu olina okubeera dokita n'okubeera omusomesa olina okubeera inginiya naye ng'olina okubeera ng'omanyi okusoma Qur'ani ekitabo kya Allah ekitabo ekyo kigenda okukuuzibwa mu ntaana naye mu mwezi guno gwa Ramadani ate kibeere nga kiyitirirako okubeera ng'okisoma nnyo kubanga ekyo ekitabo era gwe mwezi ekitabo Qur'ani mukyakkira tubeere nga tusoma Qur'ani kya mu mpisa mu mwezi guno gwa Ramadani wa fi'lul ma'ruf wal ihsan n'okukola ebyo ebirungi emirimu emirungi ebirimu egisanyusa banno emirimu egisanyusa Allah. Ekigambo ihsan bwe tugenda mu tawhid bwe mulimu gw'okola ng'olina okukolera mu maaso ga Allah ng'alinga nga ali awo akulaba kukola ekirimu nti Allah ndaba fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka n'obanga gwe tomulaba Allah ye Allah abeera akulaba. Kati ihsan kukola ekintu kyonna basaddaka giwe mukama lema kuwa tomale weewaana teyomuzina muyambi tiyandisiibe singa saabadde nze tiyandisibwa na kusiiba etebeera mpisa ya kugaba. Omulimu mulungi gukole ng'okola mu mutima gwo mu nniya nnungi ng'ate teweewaana teweeraga kubanga olina ogendera okusiimisa Allah abeere nga akusasulamu ekisinga obulungi n'okubeera nga okola empisa ennungi tubeere n'empisa mu mwezi gwa Ramadani empisa ennungi twogere ebigambo nga bigonvu bigambo nga byamakulu bigambo nga bya buvunaanyizibwa. Omusiraamu mu Ramadani tayomba, omusiraamu mu Ramadani tavuma, omusiraamu mu Ramadani tabba, omusiraamu mu Ramadani tageya, omusiraamu mu Ramadani takola kintu kyonna ekyo kibeera nga kikola tekitegeeza nti mu Ramadani mwokka omusiraamu mwatalina kugeyeeza banne n'emyezi egisigadde emirala gyonna omusiraamu takkirizibwa kukola mazambi. Oba okoze ezambi guno gwe mwezi Allah gwe yassaawo ogulimu baabu tauba mulimu omulyango ogw'okwenenya omugazi ennyo kubanga nabbi yatutegeeza mu hadith ti awwaluhu rahma mutaliko mwezi gwa Ramadani Allah abeera asaasira baddu be kubasaasira ono yakola byaki
wa awsatuhu maghfira tewa muinako ekumiza wakati Allah nabeera nga asonyiwa nasonyiwa buli yoni yamusobya bemeka betusobeza Allah munako mu myezi 11 egiyiseewo Allah tumusobeza abasse abageeza ne bageya abakosiza bannabo ne babakosa mu biraba buli omuntu akoze kyonna kyakola ekinyiiza Allah naye Allah wamu n'ekyo obusungu bwe abukuuma era okyaliwo okyatambula okyalya naye omwezi gwa Ramadhan gukusanze okyali mulamu ng'ate eri bangi bannaffe betuziise abafudde gwokyali mulamu beera nga weenenya byonna byokoze ng'ate bwokakasa Allah nti omwezi ogwa Ramadhan ogulidda kuguliisa nga ndimu abo abantu abalungi abalongoofu abatajja kuddira kukola bikolobero ebibi. Empisa endala muhadithi ku nsonga eno hadithi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakutugamba nti Nabi sallallahu yagamba nti anna Nabi sallallahu kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Mukamafu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwetuka mwezi guno gwa Ramadan muyasinga nnyo kugabira nnyo era muhadithi negena masoti yasinga n'empewo omuntu abamanye empewo ngeri jedduka muti yalinga mwangu nnyo mu kusinga n'empewo mu kugaba. Nolwekyo naffe abasiraamu mu Ramadan tubeere bangu eri bannaffe tubeere bangu mu kugaba newankubadde tujja kutuuka ku ddaraja eyo kubanga oli yali Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali akibwako obubaka naye tugoberere kyeyakola tubeere bangu tuleme kubeera bazibu. Singa omusiraamu akugira nga alina kyayagala beera nga omuwuliriza ayakumuyamba muyambe oba tumulina omugambe bulungi munnange sirina okusinga tera omubogokera nze siyigo olaba ife tutambula ne ssente eyo omusiraamu tosobola kuyogera mwezi gwa Ramadan beera nga tubeera n'empisa mu nsonga eno. Nabbi waffe yali yagabanga nnyo mwezi guno gwa Ramadan. Munabbi wa Muhammad sallallahu yaliisanga nnyo mwezi gwa Ramadan. Abasiraamu mugende mwezinga ku mmere mayumba gammwe mumizigiti mujjo munne musaala naye nga ekiri awaka eyo kirala nnyo mwetooloddwa abantu abateesobola nga ate basiraamu bannammwe abalamu bayitako mu makubo. Olaba omusiraamu agenda agula mmotoka ngaomuntu akuze ku kyalo ngaakuze n'omusajja amumanyi oluusi ayinza okuba nga amukulira nga mutaata we oba jjajjaawe naye olwokuba okuze omaze okugaggawa olufunye ssente oguze mmotoka nga nnungi omusajja omuyitako mu kkubo wookoledde ekyo kino ekyokumulisa n'omuliisa ddi okuyita ku muntu gw'omanyiwo ku kyalo kw'ozaalibwa n'omuyitako olwokuba oli mmotoka wagaggawa olufunye ssente kiba tekiraga buvunaanyizibwa mu buwangaazi bwe. Era eri Allah subhanahu wa ta'ala obeera oli muntu wakikula kirala nnyo era Allah abeera akunyiigira era Allah alina obusobozi obukujja ku bangi abaaliwo abalina ssente abaali beeraga mu mbeera ezifaanaganako bwe zityo. Karuna yeri waali alina ssente bamukwatiranga engoye bazikwatira bukwatirizi wayita nga bateekawo kapeti emyufu nga muntu wakitiibwa wa bbeeyi naye ekiseera kyatuuka Allah subhanahu wa ta'ala n'amubonereza ne ssente ezo yalina zonna n'amaka ge ne famire ye yalina yonna Allah n'amuzikiriza. Nolwekyo essente omuntu oyinza obeera nazo naye akaseera katono nnyo Allah n'azikuggyako oba n'azikulesa abalala ne bazisigalamu. Ebifaananyi bye tuyinza okuwako ekyo bingi namwe mubimanyi wano muyaffe mu Uganda bameka abalese ssente. Ebizimbe biri mu Kampala no bingi by'amaanyi bye tumanyi ebizimbiddwa n'abantu abalina ssente naye olunaku lwaleero bavunda dda bagwa dda ne ku magumba baafa dda. So abagagga abalina ku ssente mubeere bakisa eri abantu abatalina mubeere nga mubayamba naddala mu guno omwezi ogwa Ramadan. Omuntu omugule n'ekkanzu gy'anaasalemu obanga omumanyi mukwano gwo muliraanwawo munaku omumanyi bulijjo omulaba ku muzigiti asaala mubagule ekkanzu gy'anaasalira mu Yidi ne ku Yidi omuyita agyali Yidi oba omuweereze kaanaalya ku Yidi. Ezo empisa ezeetaagisa mwezi gwa Ramadan. Ensonga endala omusiraamu oba osiibye kyandibadde kirungi nti olina okubeera nga weeteekateeka mu kiseera ogenda okusiibuluka. Mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu mpisa ze bwe yali agenda okusiibuka yateekateeka kyagenda okusiibulukirako ne basahaba be ne batuula batudde mu kifo kimu ne babeera nga balindira ekiseera ekyokusiibuka. Naye mu kiseera ky'okulindirira baasabanga ebizibu by'olinda bisabe Allah abikumalire mu kiseera ky'okusiibulukuka. Bangi tulina ebizibu bingi, abatulina endwadde ez'olukonvuba, abalala tulina endwadde ezitugwira obugwizi ezijja obuzi ne zigwa, tulina ebizibu by'obwavu, tulina ebizibu ebyemutegeera ebizibu byonna ebyemumanyi ebisobola kumenyaamenya wano kubanga ensi yamwe mugimanyi. Ebizibu byonna mubimanyi mubeere nga musaba Allah subhanahu wa ta'ala bikakkanye. Abantu tubeere bamu, twegatte kubanga abantu tetuli bumu, tubeere ekintu kimu. Ezo edduwa zeetaagisa mu kiseera kino. Tusabire abakulembeze baffe abatukulembera babeere nga Allah abakuuma, babeere nga batukulembera bulungi, tebabeera bakambwe gye tuli. Ebyo byonna byetaaga kusaba ng'obeera obadde osiibulukuka.
oberenga ogenda kutuuka mu kiseera ky'okusiibulukuka nga oyina kyolaze Allah nti Allah nze ndi kino edduweegana Allahumma laka sumtu wa ala rizika aftartu ay Allah kululwo nsiibye olunaku lulamba era Allah kululwo ngenda kusiibulukuka ekyo bwoba okikoze oba olaze obugonvu eri Allah olaze nti kyokoze okikoledde Allah era nekyogenda okusiibulukirako ogenda mmere ya Allah subhanahu wa ta'ala yagitonda beera nga obeera omutegeeza byonna. Baganda bange mwenna abalabi ba Salamu TV emisomo mingi gye mujja kufuna naye emisomo gino gya mugaso nnyo okubeera nga tugibajjukiza mwezi gwa Ramadan mubeere nga mugigenderako mubeere nga mugikwata ate mugiyigize n'abaana muleme kubeera nga mutulinamu ku mmere ne balya mubeere nga muyigiza abaana omwana muyigize nti oba osiibuluka yogera bwoti omuzuukuse ku ddaaku ali amanyi nti basiraamu bazuuka ku ddaaku niyo omwana akula nga akoze musiraamu naye nga empisa z'obusiraamu tezimu bingi byetulabye nga byewuunyisa omwana akulidde musiraamu nga talina nampisa tayitabuuza bantu ayimirira ku bantu ayita ku bantu mu makubo fe mu myaka gye twakuliramu eti byaliwo. Abasiraamu mubeere nga muyingiza empisa mu baana bammwe ebintu bye mukola byonna mubeere nga mubikola mu busiraamu ng'abaana babalaba ate nga mubabibateekamu babeere nga babikwata. Nyakwebaza bannange mwenna abawuliriza programu eno abawuliriza programu y'okubuulira ku Salamu TV eyo yonna gye muli gye musinza okuwuliriza nti mugende mu maaso n'okuwuliriza fe abawali mu wetuli tetulina buzibu tujja kuba abo byonna bye mwagala era tujja kubibasomesa nga Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira. Nyakwebaza abatesitesi abakulu ba Salamu TV okubeera nga bakkiriza okubeera nga mbeera wano okubeera nga ntuusa ebigambo byange eri abasiraamu namwe basabira Allah abeere nga abatuwangaaliza ne Salamu TV Allah abeere nga agigaziya agyongere ebeere nnene nnyo era ebeere nga ewulirwa mu nsi yonna. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize okusiba kw'abasiibye akkirize okusiba kwaffe Allah tusonyiwe mazambi gaffe getukoze kubanga tumusobye nnyo emisana n'ekiro ate nga abiraba ng'asobola okutukola kyayagala naye Allah n'abeera nga atuleka naye banga asobozza okutuusa mu mwezi gwa Ramadani tubeera nga tutuuseemu. Nsaba Allah akkirize okusiba kwaffe kubeere kulungi. Ensonga esembayo manya nze bampita Sheikh Ibrahim Nsubuga nga ndi musomesa wa ddiini ku bbanga ddene nabweru ku Zamzam wembeera era gyensomesa ng'ate ndi mu kitongole kitwala abantu e Makka bakiyita Al-Kawthar Hijja and Tour Service ku Kizito Towers ate nga ndi mukozi wa ddaawa mu Uganda. Mukyala wange ewaka mutumidde mama w'abaana nabweru n'abenkola nabo ku Zamzam ne baseeka bonna mu Uganda batumidde mwenna gye muli mbagaliza ekisiibo kirungi. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.